thank you for the blessing and protection that you shower upon us each day to bestow upon our own. Our dear Minister present here, we thank you for bringing us back to us in her elevation and for your protection. Grant us your blessing. Central Uganda, and they've ably introduced themselves to you. But as a host RDC, I thank you and the PS Office of the President for choosing Mukono Orange hosting such conferences, and we thank you for Orange sparing the budget for doing capacity building and equipping us with the skills that are going to enable us as we are rendering the services to the community and to the government of Uganda. We thank you so much for sparing time, and by the way, before even sparing time, for taking off as a minister, and then for passing the budget, and for all of that is entailed in the presidency as a ministry for us, the RDCs. And we promise that we are going to work under your guidance, your supervision, and your counsel, as you always do to us. I thank you so much as the post RDC, because I have a privilege which is above you all commissioners. I'm the one that stays with the minister and the honorable MP for Yende. You can argue that I have a privilege to be the one residing with you and being with the minister, because I usually get counseling and guidance from the minister on a daily basis. Without you, and before my colleagues today, I want to appreciate you so much for being there. I know there are very many issues, very many things, the guidance and the leadership. I want to congratulate you, ma'am, for that. Asante sana. Ma'am, I will also inform you, before you, ma'am, we have the RCCs, the deputy RCCs, deputy RCCs, and assistant RCCs, assistant RCCs. But ma'am, in special with these people, the colleagues and the comrades, they did a good job. The last concluded elections. We made sure members, with our brothers and sisters, the resource to make sure Mosaic wins and Mosaic won His Excellency. So members, I can't take it for granted without appreciating you. Ma'am, you have the foot soldiers here. They did a good job. Asante sana. Mwongeza tena. And remember yesterday when the HR was addressing us on team building, he assured the colleagues here and the RCCs, the RDCs and colleagues of assistants and deputies that they are protected as far as the reshuffle and the transfer are concerned. So Mama, I want to thank you for that. This was here and he addressed us. He guided us, and all RDCs were here. We are well equipped with the knowledge and the capacity building. So members, without wasting time, allow me to thank you for not always here. We know have very many commitments. But Mama, ever since we have teacher Kwanzaa, we have never disappointed you. And we want to commit ourselves before you today, Mama, that we are willing, we are going to move faster to make sure we implement all government programs.
With those few remarks, I beg submit. Asa. We have taken them through security issues. We have also taken them through the status of HIV in the central region. We have also had them. We have also had their issues, and Pastor Munabe has ably responded to those issues. The issues that we have not been able to respond to them, we are going back to the center and we shall write informing them of the issues that they raised. Mama, Honorable Minister, and MP Budioke West, I want to say this, that it is under your guidance our team has turned challenges into opportunities. And Honorable Minister, this success, it's not only your success, but it is our success, which is a testament to your exceptional leadership at the helm of the presidency. Congratulations, Mama. Honorable Mire, wait, Honorable Mire, Badie, Babalanda, Minister for Presidency, and MP for Budioke West constituency, Bunyende district. Mama, academic, you observe the SOPs and work must continue. Mama, we shall never let you down when we are around. And allow me to call on this hour. When some of these fellows tend to be very segregative, so that we can do a party after that. You come and lead us into a prayer. Hey, you know what it means? We are thanking the Almighty Allah, the only RDCs, RCCs, deputies, assistants, DSOs, disrespecting one another. That one has to stop immediately. You need to respect your seniors. The deputy has to respect the RDC. The assistant RDC has to respect the deputy, and vice versa. You are in the first office of this country, and you are serving as presidents in your respective duty stations or districts. You should be exemplary in whatever you do. In whatever you say, you should walk the talk, because you are in the office of the president. Respect is a requirement. It is paramount. You need to respect your seniors, you the deputies, the assistant RDCs. Respect your RDC. Is your senior. Likewise, the DSOs. The deputy DSOs, respect your seniors. Likewise, the resource. Respect is a requirement, all of us. We need to respect one another, regardless of the many challenges. You have to respect your colleagues. Wait until your time comes. But you need to respect us, regardless of what or what. Enough is enough. I don't want to be among the failures because of you.
If you don't respect your seniors, that means you are failing us. You are going to fail yourself. You are not going to perform. You will not perform at all. Therefore, I kindly request you to do what is required of you. Stay in your lane. In doing so, I received the concerns of cases of RDC distributing land. RDC distributing land, dividing land. Is that your mandate? Deputy RDCs, assistant RDCs, dividing land, distributing land. Is that your mandate? Is that what you called to do? Absenteeism from duty. Absenteeism from duty station. And you think this time round Babalanda will tolerate that nonsense of absenteeism? No way. This is a new reform in Babalanda, not the old one. But I've told you I am your mother and your supervisor. Remember that. We read the proverb. We read the chapter in Proverbs, chapter 13, verse 24. We read it. As a mother, that's my duty because you are my children. Let someone also read for us Thessalonians, 2 Thessalonians. Bannanga abaradisi babadde bayinira tebakyalina byakola bazze mu kutunulira ono kutunulira oli ayagala abeere minisita wa presidency oli ayagala abeere kubanga Babalanda ali awo bannange buno obukulembeze Katonda yabuteekawo muleme kwegwanyiza bifo bitali byammwe Katonda yalonda abakulembeze n'akozesa abasajja n'ateeka ku basajja ekisa ng'Oweekitiibwa General Yoweri Kaguta Museveni Oweekitiibwa Muzeeyo n'amulaga abantu abatuufu abakola nabo tugezaako okugyamu abantu ab'emitima emibi tubadde n'abantu abeeyagaliza abantu ababbi abatayagala kukola abaagala okutekinga advantage ku bantu abalala abo bonna tubadde tubalaba abantu bonna balobbinzi bino tetuli kulobbinga bannange Katonda yalonda abakulembeze muconcentratinge buli muntu aconcentratinge ku lubimbi bwe lema kweyagaliza kitali kikyo lema gamba nti nze njagala okubeera President Museveni abalaba okusingira ddala alina eriiso bweriti ate alungamizibwa mwoyo mutukuvu ye Katonda sobola okulonda abakulembeze abatuufu mu budde obutuufu okukola ebintu ebituufu kakati tuzze kumwe aba corruption tuzze kulwanyisa corruption mwabaagala obukenuzi abaagala okubba n'okubonyaabonya abantu through corruption ate ne ba civil servants mwatu bonoonesa ennaku zino ne ba political leaders bonoonesa ennaku zino bali mu ssente za PDM naye nno njagala okubategeeza nti tubakeeredde kubanga ssente za PDM si za kulya Oweekitiibwa President ng'atukunye eno naffe tujja okubakunya accountabilities tuzaagala resource allocations sente evudde mu center eririddawo egenda kukola ki bodde ki era ddi kaakati bannaffe betukola nabo ku madistrict eyo tujja yatuwadde Younger Blood Minister wa local government atuwadde Oweekitiibwa Honorable Balamu Balugahara Atenyi oyo tugenda kukola naye lwaki ngenda kukola naye nze supervisor wa Baradisi be bachairpersons aba security bino ebyesente byetaagamu okukuuma n'okukuumibwa kakati ba resources lwaki tubadde nabo wano lwaleero tubeetaaga ba resources lwaki tubadde nabo wano lwaleero basobole okulondolola ssente za gavumenti eza PDM naye nno Baradisi babadde bakoze omulimu mulungi mu Uganda naye ate era temubulamu mabeeramu abo abakyamu kakati bali awo beeraliikiridde nze naasigala nze ŋŋenda musooke mukole tulabe nti mukola President Museveni ali kutukunya agambye kino ekisanja teri kwebaka kakati naffe baminisita tuli ku bunkenge okulaba tuli perform kati bwe tuba tuperforminga tetusobola kuperforminga Africa without the RDCs, without security the resource, without the resource
all the stakeholders at district level tubeetaaga okulaba nti tudelivaringa the expectation of the appointing authority. Muzeeyi waffe byatugambye okukola bye tulina okukola. Kaakati PDM waliwo ne ssente ez'emyoga nazo tujja zirondoola. Buli munnayuganda alina okuva mu bwavu. Corruption tugambye nedda, teri bukenuzi, tekyali kubba ssente za muyi wa musolo, tekyali kubba ssente za gavumenti eziva mu ssenta. Ekyo corruption bajukiza corruption kubanga muzeeyi akyogera enkya n'eggulu. Kaakati nze ndiwo okubeera eddoboozi lya President Museveni okujjukiza ba RDC, ate ne ba RDC bagende bajjukize ba district stakeholders nti muzeeyi buli kaseera ayogera ku corruption. Muzeeyi buli kaseera ayogera ku corruption. Twabadde ne babiri Emile Babalanda, supervisor waffe yayogedde ku corruption. Bannange corruption ate nze ngamba bulijjo nga nfunye omukisa okwogerako eri abantu nti buli muntu yenna omukenuzi ali enguzi tagenda kutuuka mu ggulu. Mujjukire nti after enseeno waliyo eggulu, there is heaven after this world. Kakati Mukama ogenda kusimbagana naye otya amaaso ng'obadde mubbi, oli mubbi wa ssente za gavumenti. Bino ebyensi mujjukire nti bijja kukoma naye waliwo obulamu after this world. Kakati Mukama Katonda naye tumwetaaga tukole ebituufu mu budde obutuufu. Baradisi babajjukiza emisomo mingi nnyo bye bayiseemu, engeri y'okukwatamu abantu. Teamwork is the way to go. Naye buli omu ayagala akole in isolation, beerumaaluma. RDC tayagala kola nono, ate ne ba deputy ne bandamaininga ba RDC. Ba deputies nabo ne bazimba nga Mukama waali awo n'amuyisaamu amaaso. Ba assistant RDC nabo ne bazimba nga Mukama waabo ali awo. Ne batawa kitiibwa RDC, ne batawa kitiibwa Riso, ne batawa kitiibwa Diso. Buli omu n'abeera munene mu district ye on his or her own. Ebyo bikomereero tetukyayagala kuddamu kubiraba. Balina okukolera awamu tusobole okudelivaringa. Bwe baba tebakoledde wamu kiba kitegeeza nti bali kufairinga President Museveni, bali kufairinga ffe ba ministers, bali kufairinga government. Okukola ki? Okutuukiriza byerina okutuukiriza. Kaakati nze mbagambye nti omuntu atali willing kukola ne munne alekulirenga bukyali. Kubanga Omuganda agamba nti agali awamu. Olaba Katikkiro wa Buganda yanoonyeza. Olwa Buganda ng'alaba nti kyetaagisa ffenna tukwasize wamu ne Buganda okulaba nti tudelivaringa, okulaba nti bannayuganda Abaganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu bava mu bwavu. Kakati gwani oyagala okukolera mu isolation? Why? Kiki ekirala ky'okwesa emabega? Tulina okukolera awamu ffenna tudelivaringe, ffenna bwe baba batuwa credit batuweere wamu nti twakozeeyo. Naye ebyo ebyokweyawula okirabika olina byokweka ebibyo bw'otayagala kukola ne banno. Mbawonize ba RDC ne mbagamba ba deputies balina okuwa ba RDC ebitiibwa, ba assistant RDC balina okuwa ba deputies ebitiibwa, and vice versa. Ba Riso gye bali beetaaga okuweebwa ebitiibwa. Babeera ne district security committees. Kati onookondakitinga otya district security committee nga tokolegana na Riso, tokolegana na Diso, tokolegana na RDC boosi wamu. Abamu ne bagaya ne ba RDC ne babayisaamu agengege nga nange bwe babadde bagampisaamu. Assistant RDC n'ayagala okulwana ne deputy n'ayagala okulwana ne RDC. Ffenna tusaavinga gavumenti ya NRM, ffenna tuli wansi wa General Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Ffenna tukolere wamu ku lwa Uganda yaffe n'abantu baffe Abannayuganda abakyali obubi abeetaaga ssente. Mwe muli mu kulwanagana eri abantu beetaaga ssente za PDM, beetaaga kuva mu bwavu, beetaaga nkulaakulana. Kyokka eno muli mu kusika miguwa. Enguudo zeetaagibwa okukolebwa, amasomero geetaaga okuddaabirizibwa, ssente z'abasomesa zizze. Bw'oli mu kulwana na munno mu kifo ky'okulondoola ssente z'abasomesa mu misaala, abantu bali kulya ssente, bali kubuliza bisaalo ssente. Mu kifo ky'okukola ekyo ky'osaanidde okukola oli mu bibyo kulwana ntalo. Kulwana ntalo enguudo zeetaaga okukolebwa, twetaaga amazzi amayonjo, twetaaga amasomero, amalwaliro, eddagala bali kubba eddagala ng'oli awo ozimba kubanga toyagala obyakolabe. Amalagala bali kugamalayo mu malwaliro, bw'ozimbira eno toyagala na kusupervisinga. Ebyo bikomye. Kino kisanja kipya, minisita mupya mwerabira oli Babalanda omukadde gwe walaba, laba Babalanda omupya mu kisanja ekipya aleredde okukola n'oyo ayagala okukola naye. Bw'ataliredde kukola na Babalanda noonya gy'oba ogenda okukolera. Eky'omukisa omulungi saba resignation yo resigning, ekifo kireke nga kiri vacanti, tufune omuntu omulala gwe tunaakola naye. Bw'oba toyagala kulaba Babalanda noonyaayo omulala, kubanga kati kino ekisanja kya Babalanda. Bw'atayagala kukola naye noonyaayo Babalanda owuwo omulala gw'onookola naye. Ekisanja ekitali mu kulambaala. Kaakati abo abantu ababi
abatagaliza Uganda bayinza okwetabula n'abantu baffe okutabangula emirembe gyaffe n'enkulaakulana zino ez'omuggundu eziteereddwawo. Kaakati bano okuba nti be bakama baffe aba security ne mbajjukiza nti mukole ekyo kye muyina okukola, ate n'okubajjukiza okugendera ddala paka wansi ku byalo mu bantu baffe aba LC1s ebiseera ebisinga babanda mining ne batabatwala ng'ekikulu, naye abasajja abo babeera ne information, baba bamanyi abantu mu bitundu byabwe. Ne mbajjukiza nti n'ogwo omulimu mugukole okutuukira ddala ku byalo nga mutunuulira nga mulondola ng'onyumyamuko ne kyamaani w'ow'ekyalo omubuuza ekitundu kiyimiridde kitya, abantu baffe basuze batya ekiro, waliwo ebizibu byonna ebyenkulaakulana biri kutambula bitya, parish development model kutambula etya, emyoga giyimiridde gitya, abantu baffe abo balina information. Kubanga omukulembeze w'eggwanga agambye takyalina kisa kyonna omuntu atayagala kukola. Abannayuganda balina okuva mu bwavu, naye balina okuva mu bwavu nga n'embeera zaabwe mwe bawangaalira nazo ntebenkevu, basobole okukola, basobole okufuna ssente bagaggawale. Ku mulundi guno tewali munnayuganda gwe tulese mabega, abantu bonna balina okuva mu bwavu. Eyo kategore y'abantu ba beneficiaries aba PDM balina okuva mu tulo, balina okuva mu kwebaka, babe nti bafuna ssente zaffe bakole bagaggawale. Ekyo kibajjukiza kubanga obutebenkevu, peace and security, obutebenkevu n'emirembe kikulu nnyo mu nkulaakulana era tukyetaaga, buli munnayuganda akyetaaga. Tubadde wano Colin Hotel ennaku 3 ba RDCs bonna ne ba RCCs bonna aba Buganda. Emu ku nsonga yatulese wano kwongera okutuzaamu amaanyi nga RDC okusobola okukola emirimu mu ofiisi ya President n'okulaba butya okusobola okuyamba abantu baffe okusobola okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti n'okulaba nga ofiisi ya President etuukira ddala wansi ground nga mukama waffe yatugamba nti kisanja teri kwebaka tetuliko. Ku nsonga Minisita gy'ayogeddeko okusinga abadde agamba okukwatagana wakati waffe ng'ababeera mu ofiisi. Ayogedde ku kwewa ekitiibwa eky'amazima, twetaaga okwewa ekitiibwa ba assistants okuwa ba deputy RDCs ekitiibwa n'okuwa ate bakadde baffe ba RDCs ebitiibwa. Era tugambye bwe tuddeyo gye tugenda okukolera tukole obuteebalira kubanga kyafunisa pulezidenti percentage y'ensanvu kwe kuba nti ba RDC bakola nnyo kati mu kukunga abantu ate n'okulaba ng'abantu beekulaakulanya. Ayogedde ku PDM ng'emu ku ttuulu gye twakozesa okulaba nga pulezidenti awangula. Kati eyo tulina ogissaamu amaanyi mangi nnyo kulaba nga tumonitaringa PDM, kulaba nga abantu balina ofuna ssente ezo ebalina zifuna saako ne programs endala za gavumenti. Okuba nammwe wane mukono ku Colin Hotel awabadde wayindira workshop y'aba RDCs, ba deputy RDCs, ba assistant RDCs, ba RISO, ba DISO ne ba commissioners okuva mu office ya President. Tulina omukisa nti omusomo guno ogutambudde okuva ku lunaku olwokubiri lwe twacekinga paka olunaku olwaleero, era nga eyaggulawo omusomo guno yali Haji Yunus Kakande PSC oba secretary okuva mu office ya President. Ate era tulina omukisa nti aguggaddewo abadde Maama Honorable Minister owa Presidency omukyala Honorable Mire Babirye Babalanda. Nga omulamwa mu musomo guno gwe tubaddemu kubadde okutuzza obwogi oba okutwogiwaza mu nkola yaffe ey'emirimu okulaba ng'ekwatagana ne NDP4 gye tutambuza okutuuka mu 2040, ate era n'okulaba nga tutambulirwa ku eyo slogan oba ngiyite slogan oba directive eya His Excellency the President ey'ekisanja no more sleep and no more corruption. Naddala ffe nga ba foot soldiers oba abakolera ddala wansi mu bantu okulaba nga ffe basaale okulaba ng'enguzi egwa mu bitundu byaffe etya, ng'abo bonna abantu betukola nabo emirimu mu budgets ze bafuna mu bitongole byabwe zibeera implemented to the dot, baziteekateeka ne bazitaasaanya nga programs ne plan bwe zikola ki bwe ziri.
bwendetta ekyokulabirako ng'ekya PDM nti buli Munnayuganda mu households ezo ze twa-identifying abalina okufuna akakadde k'ensimbi nga bakafuna nga tekaliiko parish chief akasabyeko mitwalo 10 nga tekaliiko assistant RDC oba RDC akasabyeko mitwalo 2 omuntu nga bamuteekerateekera akakadde akakozese bakamuwe nga tekuliko kintu kyonna kubanga ekyomukisa omulungi ti gavumenti yaffe ssente n'ezikola emirimu oba paperwork oba transport zonna gavumenti kati ziteekako era abakola emirimu egyo bagifuna naye awamu mu districts ez'enjawulo osanga nga tene ba RDC beetabye mu mivuyo egy'okusaba ba beneficiaries ssente baleesa abantu okuva mu bitundu byabwe eby'enjawulo ne babafuula ba beneficiaries nga ate ssente ezo ziri meant okufunibwa abantu abo abali mu districts ezo abali mu miruka egyo abalina obwetaavu kubanga ate si buli muntu yenna mu miruka kyalina okufuna ssente ezo wabula abo betulaba nga balina obwetaavu obw'okukozesa ssente ezo nabwe kityo programs era endala zonna agamba ng'eza health education okulaba nga tekyaliyo kugoba abaana kwa fees ng'ate already ssente gavumenti ezisasula omwana bw'aba tasasudde muzze wabbali bano abasazeewo okusasula okukola mooko oyo gwe musasulira bo bakole atasasudde kulya mmere muzze wabbali abasasudde okulya bo bakole ki balye okusoma kugende mu maaso n'olwekyo tulaba nga twagala okulaba nga tutambuza program ya NDP4 2040 okulaba nga buli kimu tukikola to the dot tubeere nga tukola buli kimu nga teri kwebakira mu office era leero tugenda kuba nyo ba foot soldiers ngamba nti tugenda kukendeeza okubeera mu office tugende wansi tusensitizing communities tuogerere programs za gavumenti zonna okumanya kiki naffe ssente zetufuna nga ba RDCs ba deputies ne ba assistants ziraga impact mu bitundu byaffe twebaza Katonda wane mukono tulina programs nyingi zetufunye ne projects gamba ngeya GKMA okulaba nga mukono yena twagala tumubike kolasi nene mukono district bolaba okuva Ntenjeru Buule Ntenjeru Mpatabule twagala tulaga abantu nti oluguudo lwe tulubakoledde bagenda kuteekako business ki enguudo za mukono wano mu town ne bazikoze gwazirinaanyo oteekako business ki impact ki in the long run egenda okulabikira mu kukola enguudo ezo bwe tuzimbye amalwaliro amasomero okubeera nga gali mu buli gombola use n'amalwaliro health center 4 ne 3 impact eri ki mu kitundu ekyo ffe ng'abasaale okwogerera okulaba nga HIV AIDS agwa mu bitundu byaffe okulaba nga obutasoma bugwa mu bitundu byaffe okulaba nga okukuba amatatu okuzanya emyeso okukendera abantu bagende mu productive like income and activities ebyo nno bye babadde batwojuwaza batuleetedde n'embeera ey'obutasindika nnyo bantu baffe mu makooti kyetuyita alternative dispute resolution nti kati batwongedde otwekwepinga ne skills bukya bw'otula mu office n'abantu nga balina obutakkaanya ne bategeeragana kubanga abantu baffe abaavu tebasobola kgenda mu kooti ate abagenda mu kooti beba balina ssente kati ate olaba nga alina ssente olw'olumu yasobola n'okufacilitatinga process ya kooti omuntu omunaku naaba nga tafunye bwenkanya naye senga ba RDCs bano obawadde okukolera awamu bonna ne batuula nga ttiimu ne bawuliriza keesi eno ne baleeta okumanya okw'enjawulo abantu bano basobola okuba nga batuuka ku kutegeeragana ne waba nga tewaliwo kwonoona ki bintu byabwe kati ebyo byonna bye bintu bye tusomye ne performance monitoring tumonitoringa ki lwaki tukimonitoringa tageti yaffe yabadde ki ffena bwe tunaakolera awamu tujja kuwangula koze ekipya ekizeewo nti kati office ya RDC eri well respected bakiraze nti kirina okubeera amanya n'eddoboozi esubuga Shafik deputy RCC mu Kampala Central ndi musiimu ku workshop tumazeemu ennaku 3 of course yabadde eteekeddwa presidency tubadde wano ku Colin Hotel naye ekisinga okuba ekirungi tubadde mu orientation ku things ebatugambedde okuba tutukola ensonga endala emotional intelligence okuba tugikozesa buli lunaku coordination and cooperation, assertiveness, being present in offices. Everything that we get the ebisinga byonna ebikwatagana nga tulaga nti office ya presidency olina okubeera nga felt on ground. Minisita atukubiriza okubeera nti relevance yaffe ewulirwa. Shafik Ali yani masekati era gwe lwaki ofuuse ekizibu mu Kampala. There are so many people abebeekiza emirimu gyaffe abagirinze naye atugumizza n'atugamba nti ebifo byonna bijjuvu
naye oyo alina exit erina kuva mu bikola byakolaki byakola. So bw'oba ozze ku corruption nga oli corruption okwatibwa kiba kirungi nnyo. Atukubiriza okuba nti buli omu aripootinga ku immediate supervisor we, si kulanduka nti ate kati nze mmanyi gundi kampandiika eno kakole bwe nti kati nze ndi supervised by Lema Uya yowa Kampala yonna. From Lema Uya tulinawo RDC secretariat, from there tulina HR, from there tulina all different people. So mu nsonga ezo byonna byakubiriza bye tugenda okuteeka mu nkola tubeere nga tubeera ekintu kyekimu. Kozi ate kyensembyayo atugambye nti omulimu kintu kikulu, naye ekintu ekikulu kwe kufiiringa gavumenti yo. Yeebazizza nnyo bonna abantu abavaayo ne balonda President Museveni, naye ng'ensonga gy'ataddeko nti abayogere baasinga omuwa akalulu just by the results okuba nti Museveni yabaddiza through PDM n'emyoga. So buli ali waali abeere ng'asobola okumanya omugaso, awulirwa omugaso gwe mu kitundu kyalimu, kulwa abantu bakulembera n'obulungi bwa Uganda ffenna. Atukubiriza okubeera exemplary, atukubiriza okubeera God fearing, era workshop eno mbabuulira nti tetulese kyekimu. Tubasuubiza baganda bange aba Kampala nti ate ngenda kukomawo ndi Shafiki kuki kimulanga nti kwambala saati za white kubanga amagezi kati omutego ngupolishinze, era presidency minister waffe naffe tumukongratulatinze okubeera nti ye minister wa presidency ate ne president agimenye ey'ekifo ekyo yeyeke yakasinga okubeerawo ebisanja biki ebingi tekibeerangako mu Uganda. Ekyo kitegeeza ebadde hard work, ebadde love towards the president and service delivery neyanza nnyo neyanza. Sulaiman Kabale, asante RDC wena Kaseke, nange tukobaza mukama waffe badde omugulyo omukulu agadde workshop y'ennaku esatu zino ku nsonga gy'ombuuza tunaakola tutya obuteerumaaluma. Ddala okusobola okutegeeza eggwanga nti ffe ng'ab'e Nakaseke nebaza mukama waffe Rosemary Byabashaija kubanga ye mukama waffe atutwala. Naye ffe omukisa gwe twafuna twasanga RDC ayitibwa maama, ayitibwa omuzadde. Bino ebimu tubyekangidde wano biwulira, naye nga ffe ab'e Nakaseke tutambula bulungi ne mukama waffe, era tusobola nakula kigambo kyonna. Yatugamba nti appointment gye nina nammwe gye mukola ki, n'olwekyo olwokuba nti nno nze ndi mukama wammwe waggulu, olwokuba ndi mukama wammwe nedda tujja kutambula wamu. Mwebaze ati atuteeseteese, era ffe towulangayo kantu konna konna kudedigatinga kikola security committee, genda mu workshop ng'eno, kola kino na kino na kiri, naye bino mbyekangidde wano neekubiriza bannange abo buli omu amanye level ye. Obuzibu tusinga okusanga emuntu obutamanya level yakola ki, oba oli RDC manya tuli RDC, oli deputy manya ati omyuka oli assistant wa RDC, olina bakama bo babiri, RDC ne deputy basupervise bo. So tunamanya buli omu eddaala le watuuka oba waalina okukoma nja kutambula bulungi. Era kubiza bannange ba RDC bannange ba deputy RDC tubize bakama baffe tujjewo entalo bafuna twagala kukola Uganda. Kasozi Ismail Matumbo, assistant RDC Nakaseke. Twebaza Honorable Minister wa Presidency ne Ministry yonna wamu ne PS waffe olw'omusomo gwe batuleesemu ogw'ennaku esatu ku Colony Hotel. Omusomo gubadde mulungi, gwe batusomesezza ku ngeri y'okulondoolamu gye twaliise monitoring and evaluation, evolutionary methods of work, human resource management, performance management, n'emisomo emirala mingi, n'okulaba nga programu za gavumenti mu kiseera kino mu kisanja, no more sleep, no corruption. Era tukakasa nga tuwera tugenda kukola ekyo kyonna kyennyini president kyayagala nga tulondoola programu za gavumenti omuli naddala eza PDM, nga tulondoola obukiiko engeri gye bulondebwamu, engeri gye bakolamu emirimu gyabwe, n'okulaba nga munnayuganda afuna akakadde ka ssente nga bw'ateeka ozifuna, ate nabo okubayambako tulabe nga bazikozesa nga bwe zirina okukozesebwa, so si kulya ndye. N'olwekyo tusuubira ekisanja kino kitagenda otwasa tumukumu nga bannayuganda naddala bannakaseke gyenva nga bakyuseeko mu nkola yaabwe mu kuyingiza obugagga nga bavudde mu kukolera emmere yokka nga basobola n'okubaako ne ssente ze bayingiza.